Ennyindo bw'oginyigiriza ennyo ate omala n'ogireeta omusaayi, so nga ate n'Abaganda bagamba nti awali omukka tewabula muliro. Kaakati nno munnange nkuleetedde ensonga lwaki ate Faridah Nakazibwe, omukyala ono nga mukozi wa ku terefayina emu mu kibuga, ate yavaayo n'abaako omu ku bawagizi oba omu ku bantu oba abamugoberera gw'ayambalira ku nsonga za Bruno K. Akinajjukirwa nti emabegako awo bibadde bitambula wano ne wano ne wali nga biraga nti Bruno K ne Faridah Nakazibwe bandibanga ate bayina kye beetuusaako ng'abantu abakulu. Omanyi emabegako awo Faridah Nakazibwe yakyankalamuko n'omwami we ku nsonga ez'enjawulo, era bwe batyo abantu ne batandika okubitema nti ate Faridah Nakazibwe yandibanga agendako ewa Bruno K n'amuwa ku kamfati. Omukulu Bruno K teyavaayo kwegaana mu lwatu oba kukikkiriza mu lwatu, ate era ne Faridah Nakazibwe talina kye yayogera ku nsonga eyo, wabula ensonga ezo bwe zaalinnye enkandaggo ate Faridah Nakazibwe yatekinga step bw'atyo n'ayita Bruno K n'amukyazaako ku puroguramu ye emu emanyiddwa nga mwasize mutya, bw'atyo n'amusoyasoya ku bibuuzo era nga waayita kabanga katini, bw'atyo n'abeera nga atuuka ku nsonga zaabwe. Baayogera bingi bino na biri bino na bino, wamma nga Faridah Nakazibwe abimya amazzi. Omanyi ye mukyala musirise era ye mukyala gw'otasobola kumala gasanga mu ntalo oba wano ne wali. Ng'era si ye muntu ali awo ayogera ennyo, akola kintu kye, akola mirimu gye, bw'atyo n'abeera nga ate atambuza obulamu bwe mu ngeri eri lwaaki. Naye ate omuntu yenna gy'okoma okuba nga omuteekako oba ŋŋambe force, atuuka ate bambi ne yeekyawa, bw'atyo n'ayogera ne byatandiyogedde. Naye bwe baava ku puroguramu eyo, Bruno K yadduka misinde n'agenda mu studio n'arecordinga akayimba, era waayita ebbanga ttono nnyo ate omukyala ono Faridah Nakazibwe n'agenda ku Instagram n'apostinga emu ku layini eyali mu luyimba luno n'agamba nti Faridah my love, omukwano gwo nterese mungi nnyo, oba okitegeera. Eyo layini eri mu kayimba akayitibwa Faridah. Bruno K yarecordinga n'agamba nti iye kituufu yali ate akadedicatingira mwana muwala Faridah. Kaakati nno kwolwo lwennyini Faridah nga yakamala okuva mu studio ne Bruno K yagenda butereevu era ku Instagram ku social media handle yeeyo n'apostinga n'agamba nti I almost forget to show off my son Bruno K Uganda. I guess you are confused, right? Well, you started it, so deal with it. Okitegeera kwegamba ng'agamba nti mmwe abaabitandika nga muboogerera nti beeyagala, kati kakibadugudde kakibalume kagende mu maaso. Nga bw'olaba posti eyo ate bw'atyo gye yateeka ku Instagram ye okubanga ate akiriyalinga empewo. Anyway, kakati gye buvuddeko awo emabega yavaayo n'agenda ku mukutu gwe ogwa Instagram, bw'atyo n'ateekayo posti. N'ateekayo posti ku Instagram era nga posti gye yateekayo yali egamba if rumors could kill she would be gone but look at her. Yetuulidde ku kabalaza nti singa engambo zaali zitta ono ye singa yafadda, naye kati mutunuulire yetuulidde wali ku kabalaza. Kakati nno bwe yateekayo posti eyo waliwo omukulu omu omusajja yajja n'agamba nti Bruno K akusuza okukunadde nga lumonde mu kikata. Olwali okulaba ku reply eno oba comment eno, Faridah Nakazibwe yavayo n'amugamba nti mukulu yasamira side eri si wano. Kakati ate ebyo olwabiraba Fifida Queen n'amugamba ayasamirewa. Faridah n'amuddamu n'amugamba nti eri ku mizigo. Nga bw'omanyi abantu abataggwayo kaakomawo akavubuka kano ne kagamba nti akaakaana si kangu, kajja kumweggala, kayinza n'okuba nga kamaze dda okumweggala. Faridah Nakazibwe ye yasirika busirisi kubanga si ye muntu ali awo ayogera ennyo. Naye ensonga ezaleetera Faridah Nakazibwe ono okuba nga ate addamu omuvubuka ono mu ngeri eno,
abantu bangi bajja nga boogera ebintu bingi naye yasalawo okuba nga abimma amazzi naye gye baakoma okuba nga ate babiremerako babizza wano wali so kakati si kirungi kulemera ku nsonga anyway omanyi bannayuganda mwagala nnyo ebyonoonese buli ekijja ate ne bakiwa attention omuntu munaamumalako emirembe anyway nyongera okukujjukiza nti oli ku Reni Media kwobadde olabira eggulire lino era bambi gwe atannaba kusubscribinga tappinga ka red subscribe button wansi awo otwegatteko gwe munnaffe atulabira mu nsi ez'enjawulo bambi okola kyamaanyi. Reni Rogers be my name and I sign out.